All channel media ko kyali omulungi ampuliriza gye baleko gyonna gy'obukwasizzaako engalo olunaku luno olwaleero. Katonda affe tumwebaza akusobozesezza. Mugamba ki abantu bange mwebale kunjagala mwebale subscription zonna naye nga gwe wenna ya subscribe nga notakoona kadde mukwano video kyova oziraba leeti nkusaba genda okoonikadde video zikutuukeko mu ssaawa yaazo atana subscribe nga nkugamba kola ekintu kyekimu media eno eyongere okuwa amawulire mu budde bwago. Ntandise n'omwami Nimrod avuddeyo n'ayogera ku mukyala Juliana amupostinza bw'ati bambi nga yamulugunya DJ oyo ng'agamba lwaki Juliana abantu bamupostinga ate ye nga tapostinga bivulu by'abalala. Naye waliwo omwami amugambye ssebo omukyala ono Juliana akoze kyamaanyi jinja ddene ku music wa Uganda asaana respect. Ye mukyala atagirwanira wabula ye agigwana bisekitaranira nanire ye akikola dda ekintu kye kyova olaba nga tumupostinga ne guno mukwano gwe tumulaga agugwanira ddala. Nimrod tetunadda kumuwuliza kikyaddako naye katulindirire ye Desire Luzinda omukyala ono jjukira okosa gulade birthday ye twamulabyeko ng'ali mu foundation school ye gye yatandika n'omukwano ogwo gwe yasalawo okulaga abaana ba Uganda abataliko mwasirizi n'asalawo okubabeeramu bambi. Yasaliddeko ekize teyagenze mu apartments gali ag'ebbeeyi kuorganizinga kukyusa lugoye luno na luli yasazeewo agende wansi eyo bambi in those remote areas yasalawo okuteeka foundation ye asisinkane abo abaana ajaguze wamu nabo asale wamu nabo keeki era lyessanyu lye tulabako. Naye bannayuganda tebatudde bakanyugidde omukyalo ono amagi bambi nga bamugamba nedda mukwano foundation ki gy'otegeka nga ggwe tukulabye wano ng'okola vulugu ku media zonna tuzze tukulaba okuva watandika okuyimba tobadde mukyala mwerufu tunaakukwasa tutya abaana baffe tusuubire nti nogenda baguroominga bulungi. Naye kyemmanyi mukyala ono ayimiridde ali so strong ensonga lwaki akyayimiridde kale katulindiire ebinaava mu foundation. Omukyala ye Florence Nampijja twamulabyeko n'abalenzi ba B2C jjukira yabakyazizza ku kivulu kyabwe concert yabwe egenda okubeera wali ku Freedom City lwa Friday lwokka. Jangu tatumidde mwana mwenna mujje mubeegatteko bambi babakoowodde. Florence Nampijja yabadde awayamu nabo n'agamba banzije mba baakinge bambi discussion yabadde ya ssanyu bulungi nnyo ne information abantu bagiwagidde bulungi n'agamba weebale kutujjukiza weebale kutwala atinga abalenzi abo tugenda kujja tubawagirire ddala ku Freedom City nga 19 temukyerabira olunaku lwa Friday. Omulenzi ono aviiriddeko wali e Rwanda bambi bagava mu nkubo nti afudde agalaga gamba tanafa naye gonna ganaakonfaminga nja kubanga kuleetera bagamba abadde mulwadde wa kansa bambi ekimuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi eno. Waba ofudde Katonda affe akuwummuze mirembe. Ye omwami Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba nkyabaagaliza bannayuganda emirimu giri kata World Cup contract ya myezi 6 gyokka oluggwako ng'odda eka oba okyetaaze jangu ya bwerere naye ng'olina okubeera smart security guard gwe omulimu gw'ogenda okukola. Mwenna abakiwulidde mutegezeeko baganda bammwe neyanziza nnyo okumpuliriza baddiya mukama abankomere.